yes kino eno je nkutte mu kino wemazo kulengeza ku introduction ya protestive vote ne kulengeza ne ku future ya protestive vote twetaaga solution mu lutalo lwe tulimu osigira lwaki nakugamba protestive vote it is a process protestive vote process ate elimu ne types za protestive vote je tugenda okukozesa according to the situation je tubeera tuyina oba event ebeera eriwo okitegera mu Uganda nga olaba revolution yaffe nti stage jetuwa ekintu kyetuwadde kyetulina okukola ki kyetulina okusomesa mu Uganda kikola kitya nefe ba revolutionaries. This is a disclaimer. Wabanga oli politician wabanga wagira politician video zange zireke ezisoka zetaga omuntu azulirize nga relaxed ajimaleyo ne politician nabakamba bano ba analyst ajamu chicha na akola mu content ba politician tebabira na content no ajeno kuona kushama chiche yasomeseza najamu echo nagenda nazimbira kwecho. They are not creative. That is what we call politicians. Naye revolutionaries yensonga bachi kusomesa future y'ekintu ne kwa present then ne experiment je twagala kukosa tukosa 3 E's for revolutionaries. Experience, which is the first E, that is our history. Experiment, the second E, that is our present. Then expectation, the third E, which is our future je twagala okugenda. It is the experience plus the experiment giving you the expectation. So if you are not a revolutionary, tosobola buguminkiza tobulina. Okitegera. So wamala kutegera protestive vote yeno twagala solution leero kuba nabagambye olutalo oluliwo kati essaawa eno this time round olutalo tutunulidde lwa reforms, but remember our revolution is not limited by time. Nti zino ne wanaja na blocking reforms ezo ne zitawo fe tugenda kwata kosi ndala tulina okuyiriba Museveni paka we tunamujjako paka system yewe tunajikuba tacha tekikyadda mabega kino twasimbula dda. Okitegera ne revolution stage jebere tuwadde ze tactics ze twapplyinga wetujire wajiteka we kibuloka revolution gano mazzi wogayimiriza bo twashigabimba waggulu ne gayita waggulu ne gayika obasi kyo ne ganonye kube walala oba wazimbawo nga gabotola eyo revolution. Ndi kino ne wana abakiremesezza kweno stage je tuliko tukwata kosi ndala kubanga na kugamba this revolution je tulimu. Okitegera it is only the dictator at what echachi echokukola, and if all avenues for peaceful transfer of power are blocked, that is when we go bayiro dictator ya salonti kakati eno ene kintu kyagala okola ekya reforms esobola okubeera sparka lwaki eddembe lyo bali mukuliri nyirira oba avenues ezeddembe ali mukuzimenyawo okategedde mu Uganda nabagamba dictator yakola ekimujjako kati ezino reforms zaleeta enesobola okubeera sparking point lwaki eddembe lya fali twala kitegeeza nti avenues za democracy zonna azimazeeyo. Okitegeera azimazeeyo nefe twamugamba yakole kyakola naffe tukole kyetulina okukola mu Uganda ekintu kino tukirwanye tutya MPO kyekizibu. The politicians kati baguddewo olutalo nti akana kashama katuli bize katuli bubinyo mugende mututaase. I am a revolution wenyimirira mu lutalo mbandu manyi ekyo kyendi ekyo mwina okubeera wogamba nti kati tuzze mu lutalo paka from the word go paka kugwa olina okakasa nti olufuna. Tetwetaaga ba politicians mweno revolution. We don't need them. Okitegeera era ba MP abo be bagenda okutunda oleme genda mu protestive vote mu Uganda ogenda kola otya. Museveni alina deployment ku State Square agirina alina mundu protecting ekizimbe kya parliament agirina tayina mundu ku protectinga waabwe tazirina okusobola kuyingira protestive vote je nabalaze nena kugambe tulina okufuna type ya protestive vote je tugira nga tumaze okakasa nti box eno tugirina. Museveni jali mukubbawo ene box eyokusatu we wali obuzibu zinabbiliza yagala okukuwa then ate naawo ogamba nti atenze enfirira ba MPs sibantu tulina okwesimba ku buli kifo tonategera na kika kya protestive vote kiri ogenda okukozesa naye ate gogamba olina okwesimba ku kika ene boxes esawe eno kati je tulwanirira kubanga wano we wali protestive vote we wali dissatisfaction ya all international eyes zitunudde wano ani agitwala MP lwaki kubanga nakugamba ndi Museveni atufugira mu kintu kyebayita American and UK foreign policies mwatufugira
era tuwangulya mu debate siyo bino badde ne basirwaza ntinze ngenda kuba ekikonde nga bayise ekiteeso tekijja kuyitawo then ate namana gamba bankubye ali ku kitanda si ebyo oyo comedy debate bajo Museveni awangulya mu debate nakugamba lubango olutalo lugamba ati ngenda kulwana ne shama ne kufubutuka ebikonde nomala noduka nogamba enjala yabadde nnuma yankubye enjala lwaki wazo okulwana nange enjala ekuluma okimanyi tolina numbers mu parliament oba onoonyaayo ki boycott kubanga n'abantu abamu tebamanyi kintu kyensomesa kyebaita boycott and protest kubanga bazze tebagoberera they are politicians kati bamanyi stage kije tuliko that is why they jump to conclusion stage je tuliko ne sawa bagita boycott and protest na bagamba omuntu alina okuboycottinga ye member wa parliament and those in parastatos they are government owned institutions balina kuboycottinga fe bana Uganda ne tukola ki we protest no tuba twagala okulwanira box eno tulina ku protecting but remember during these protests our revolution is not limited sengaji tujjako kati awo tusimbulire embalasi nga tukwata kose endala kwekito wekiri ne kati ebisawo eno ba politician mbattamu omuntu bagaba banange omwana atusuuza akatogo naye nyongero bagamba I am not yet to stop because I am only loyal to the values of the revolution ekyo kyendinze okitegeera ekyendi era ensonga lwaki nze nabagamba nze saka anyo kusomesa muntu kwa short term majala nyo nekwe kintu era nakugambye nti omuntu wakubanga akusomesa ekintu nakugattira ebintu ngolaba tebigatta bivemu oyo mulekaawo otambule bibyogendo oyo manya politician kubanga bano ba politician they have limited time for revolution was tetulina time wabula tulina kwata muntu ne tumujiriba paka nga tufunye kyetwagala era olutalo lwaffe kusuula system we are not going to work in the system tetusobola these MPs are compromised and gullible to the system kati ejabeleyo jibasayiningira bidiru byabwe oyine bamuwo bukadde bwe nasayininga na jeno nakubira ekibejjagalo nawe no gamba nti ono waffe our man we don't need politicians in this revolution rather we need revolutionaries to be politicians that is it that is the game yeso kachi yakwazi ne boxes aba politician yebbiri akweke eno emujjako nenda kugambye all our eyes must focus on this box wano wali impuga ne ma reforms and the international eye wano kati naffe eliso ya fete tulina diteka ku kino kyatuwa tulina teka ku kino kyatujjako kirimuki eyo kye nabadde nkutangazaamu then we tunamala okumanya kino ekintu katumaze tukifunye then nga tunonye ekika kya protest vote gye tugenda okukozesa senga kineno akitwala naffe tusobola okugamba nti kati akalulu tukazize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.